mu mateeka bw'okwata ssente zo Farida n'ozitwala mu bank mu mateeka oba oziwoze bank era enkolagana eriwo egamba nti banka erina okuzikwata ezizanyise eryoke ezize ku akawunti yo ng'emaze okuzizanyisa lyetteeka kitegeeza nti yeyinako obuvunaanyizibwa ku ssente kuba eba ezirabanga butya bwegizanyisa tebinkwata. Era abantu bangi baga tutaddeyo ssente zaffe bazikutte bazikozesezaamu mu mateeka kyekyo kyeyina okukola era kasita ogaa nti otaddeyo bongaga weebale kutuwola libanga bbanja era kyova olaba buli lwokebera credit ne debit ssente zo banka eba ezirabanga liability tezirabanga assetega zino bazikima yo wayi zino si zaffe. Kati omuntu wakeera ku makya ate bank mu mateeka era eyina duty kigikakatako obutayogera ssente za customer ze yataddeyo. Kati kuba mwakafaananyi olinayo ssente nyingi ng'azirina takkirizibwa kulaalaasa nti bannange manager wa banka tugambe omuntu afudde mbaga ne manager wa banka abeeko kyayogera eri abantu era bw'akwatanga abadde customer mulungi tasobola kwogera ku ssente z'olinayo naddirwe waggulayo account abadde customer mulungi era bw'abadde ajja tubadde nga tunyumya ssente tazoogerako kubanga mu mateeka kimukakatako obutayogera ku ssente za customer. Kati teebereza omuntu okubeera nga takkirizi okimanyi bulungi nti omuntu bw'omuwola n'otamubanja nga naye asirika. Kati teeberezanga n'etteeka limugamba talina kwogera ku ssente z'abanjibwa oba ogenda viiramu awo. Oba ekyo baakiteekawo ku butateeka byanfuna byange mu katyabaga eri abantu abalala bangi butajetenze. Kyekimu ku byo era si nti no baakiteekawo batubbe baakirabanga obeera n'abakulondoola obugagga naye kati gwe tulondoola mufu. Kati gwe tulondoola lwaki tozoogera oba kale n'ogamba bugambi namwandu but next of kin tujja kubeetaaga mujjeko mu office n'otalangirira ku lumbe. Ekyo kyoyogedde kyefaananyiriza n'omulamuzi okujja n'agaa nti omusango guno nga gwakabi mugundeetere nguwulirize. Abalamuzi basigala mu kooti ne babaleetera gwe bw'oba togambye nti nno kinkoze bubi nnyo takunyega yasigalayo mu kooti bw'ati. Gwe bw'oba oyagala divorce genda ogisabe, bw'oba oyagala kufuna orders genda, naye omulamuzi ye tajja kujja agaha naye wano nga bababba nnyo lwaki tujja mu kooti ogw'omusango ne bwamusango omusajja ng'ali kutematema munnaamu which is a murder case eya Naggomola era kyajja paka bali we banaavayo ne bagenda ne baloopa. Kyayinza okukola omulamuzi ng'asanze omuntu atta duty ye maybe kutegeeza poliisi naye omulamuzi tasobola namulabye ngatta era gulabika gujjamu ategeeza butegeeza n'agenda alinde poliisi ebireete. Kati ne bank naye etuula n'erinda kati kikakata kubaagalana okusalawo ne bagamba nti bwe baba bayagala babeere nga batambulira mu mukwano nga ebyenfuna byabwe baagala bitutumuke babeere nga bakwatagana oli n'abeera nga at least amanyi bank kale bw'oba tomufudde next of kin at least amanyi bank kituuka ekiseera nga mu meeting ojja kuba ali osirise toyogera agamba abooluganda ono yalina akawunti tugambe mu Centenary wano waliwo ku next of kin kubanga osobola okufa nga naggaye ng'oli intestate toyina kiraamu. Kati abantu obutabafu okubeera nga ebyobugagga tubikoze tobasembeza kumanya information tetubasembeza toyina kubanga bw'oba toyina next of kin kitegeeza nti bank egenda nayo kutwala obudde bwayereme kuzita. It is only the next of kin that can come and claim. Alina okujja agambe omanyi mbu tuteeka ba next of kin ku bintu bwe bityo ne tutababuulira
next of kin tamanyi n'omukyala tamanyi ne gwe wali omujjuza wassaako. So ensonga enkulu yandibadde nti abaagala nabano abaagala okubeera abakabi mu byenfuna yandibadde asobola n'okugamba nti gwe mukyala wange nina akawunti mu DFCU bank, next of kin waayo ye muto wange. Asobola okuba nga akimanyi sakitati omukyala asobola okupasuwinga kubanga tukimanyi nti abooluganda lw'omwami ate bwafa bayinza nabo okusika nga bazzeeyo. Sooka ombuulire nga watandika ddi ofuusa brother next of kin nga wendi olwoleeta olutalo sematalo anti next of kin ndowooza tekyandize nti gwobeera osinga okwagala walonze bulonzi nti bwe naabasi kubanga naye olina okumwesiga siyinza kuba eri mu bbanga ne nga Joseph ye next of kin. Yes, kati abaagala n'abasinga basobola okusalawo ne babeera nga omukyala ye next of kin, basobola okukigezesa ne balaba. Naye nga bw'obeera olina next of kin yenna at least ne mubeera nga amanyikiddwa, ne mubeera nga mugenda mwogera mpola mpola ne kimanyika. Okubeera ne investments n'obugagga n'ezo ssente nga tobyogeddeeko tebimanyikiddwa gwasinga obutakifunamu naddala ng'akatyabaga kazze ne kabasongamu.